Manyi Panado Honorable Panado yagamba abasente babawoire mulye bulye timusasula yakyogera mu Lusoga sente dino baliba wada government daimwe mulye bulye wazira bya kusasula so kati wongamba abantu mbagambye sente za kwewola ate no bagamba mulye bulye tida kusasula bana asasula naye olwokuba yakafuna wa minister musaba ategere nti government je tukolera NRM eyagala akalulu ebusoga teyafuna yakalulu mwestani babawe sente zokwekulakulanye batakomyawo sente tebalina kye babakola nyongera okubiriza abasoga bange abeyiga municipality buli program ya government yonna gyereeta mu gyenyigire munnyo buli sente zibaleeta oba za KPDA mubi okuva project za government ebbiri okuli y'abavubuka eya Youth Livelihood Program n'ey'abakyala ya Uganda Women Empowerment Program UWEP lwezatongozebwa gavumenti ewoza abakyala n'abavubuka bwera ddala emitwalo 5,227 ensimbi eziwadde olubumbi bwa siringi ya kuno 303 n'obukadde 44 mu bibiina ebyenjawulo newankubadde ng'ensimbi zaali zakuddizibwa webutuukidde olunaku olwaleero ng'obumbi 79 n'obukadde 58 zisasuddwako zokka bwe babadde balabiseekera akakiiko ka palamenti ak'ekikula n'enkulaakulana y'abantu abakungu okuva minisitule y'ekikula ky'obuntu nga bakulembeddwa minisita Balaam Barugahara banenyeza bannabyabufuzi okulemesa abavubuka okusasula ensimbi ze beewola nga babalimbalimba nti kasiimo okuva eri gavumenti yagamba abasente babawoire mulye bulye timusasula yakyogera mu Lusoga sente dino baliba wada government daimwe mulye bulye wazira bya kusasula so kati wongamba abantu mbagambye sente za kwewola ate no bagamba mulye bulye tida kusasula bana asasula Balaam anokoddeyo mbaka wa municipal yeyiganga Peter Mugema Panado gwalumiriza okukuma omulimu bavubuka n'abalemesa okusasula wabula ngo naye Panado amwanukudde naye olwokuba yakafuna wa minister musaba ategere nti government je tukolera NRM eyagala akalulu ebusoga teyafuna yakalulu mwestani babawe sente zokwekulakulanye batakomyawo sente tebalina kye babakola kyokka babaka ku kakiiko basanze obunafu mu nkwata y'ensimbi zino obulabiko kwangwe obulemesezza abavubuka okuzizza so tugamba mube b'amazima wamubanga muli ku kwesi lwa kugamba nti ensimbi ezo nti zaabula oba nti mwazirya naye nga mwagala mukomekereze nti abantu baagaana okusasula nga mmwe abantu bemuyita abantu nga yemmwe bennyini abakulu njagala minisita Balaam ajjeko kewange bwatyo minisita Balaam asaba palamenti okuwagira ekiteeso kyagenda okutwala mu lukiiko lw'abaminisita ng'ayagala abavubuka balemeddwa okuzza ensimbi ezibaweebwa basonyibwe naddala abo abazifuna emyaka nga 10 emabega naye abasobola okusasula basasule ababeeyimirira baba basobola okusasula basasule abatasobola kusasula naye nga bali mu nsiko nga batya lwakuba nti batwala miliyoni emwe ya YLP nja kusaba cabinet ne parliament basonyibwe ono agamba nti ekiyamba gavumenti kuleka bavubuka bano okulira ku nsiko ebbanga lyonna nga batya okukwatibwa ng'ate gavumenti erina obunafu mu nteekateeka eno kati mweki kye mwagala omuntu aba alemereddwa okusasula emyaka 10 bamusibe bamutwala eruzira ate tumuliisa emmere we should not make them lose their home or run away from their home kyokka abaka balinnye mu kyoto nti kino tebasobola kukikkiriza kuba kijja kuyinyula abavubuka abalala obutasasula nsimbi kati abo bali mu kujjanjaba bubonero oba symptoms nene bava ku cause kubanga misa tusobola kujja eri committee n'ogamba kakati avuka tubasonyiwe sente kubanga twaziba wanenga tetusose kubasomesa obanga tetusose kwekenneenya kukola due diligence so obuzuba bwani obuzuba bwera bwa ministry Frank Chiddu yakusakidde eggulire lino ku Rakes TV agaleero.